singa amanyi kati waliwo ejjogo abantu abamuli batambuza ku nsi kuno nojja n'ogamba nti Yesu yali musiraamu waffe era agenda begana tugenda mubagobako ekigambo ekyo kiwulidde atukolako effujjo fujjo na jjogo setaani lyakola nti akimanyi tulina kyogenda mukola n'alyoka ajja Musa yali musiraamu Ibrahim yali musiraamu Isirayiri abedda bonna baali basiraamu Dawudi yali musiraamu Yerusalemu kibuga kya busiraamu Setaani nkwegamba nakikuteekamu muli okkirize nti abo bonna baali basiraamu kitegeeza nti bwe tusiramuka tuba tugoberedde kampani yaabo. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumutendereza Allah tabaraka wa taala na nyini matenda amajjuva agatali mukenevuna tukomyewo nate gye muli okubabangula n'okubataasa abasajja ababuze aboogera ebigambo eby'obulimba ku busiraamu. Akaseera kabadde kawanvu nnyo naye tukomyewo nate ku Dawa TV Uganda tugamba sharinga, likinga, subscribinga ku YouTube channel yaffe tubeere nga tuyambako abantu abayinza okubula olw'ebigambo by'abasajja ng'oyo agamba nti okwogera nti Yesu yali musiraamu libeera jjogo. Studio sirizeka lineseka Ismaila Sematimba nga nsaba kumpeere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dala omusiraamu okumuyita omusiraamu oba ojoze? Omusiraamu okumuyita omusiraamu oba ojoze libeera litya ejjoogo? Alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Bakara aya ey'ekumi n'atugamba nti wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah n'abaddamu ey'ekumi n'ebbiri n'agamba ala innahum hum mufsidun walakin la yash'urun. Tuvunulire agamba bw'ati bwe baba nga bagambiddwa nti temwonoona mu nsi baddamu ne bagamba nti mazima ffe tuli abalongoosa. Kitegedde bwe bagamba bane temwonoona mu nsi temukwata bantu kukusinza Yesu. Yesu tabeeranga kumu ebintu byammwe olidde ebyo ebintu bya Amerika ebyo simanyi bulokole ebyo tabibeerangamu olidde tabibeerangamu. Temusaasanya bwononefu, temusinza bitonde, temusaasanya bulimba, temusaasanya bulimba. Baba bagamba ebyo abange mazima bo bebo aboonoonyi. Abange mazima bo bebo aboonoonyi. Allah atukakasa nti mmwe abakyalemedde mu nzikiriza Allah zaatabagambanga kubeeramu. Mmwe abali mu kusinza ebitonde n'okwata ekitonde Isa Yesu Kristo n'omusinza nga tokimanyire ddanga naye nnyini akakasa n'ekitonde nemubiremerako. Mmwe abayingira mu masinzizo ge mweteerawo nga teriyo nabbi agayingiramu. Mmwe abafudde katonda nti wakatemba kubuukabuuka na kuzina nyimba buyimbi nga nfuna. Mmwe akyabiremeddemu abagambye nti mmwe nnyini mwe boonoonye naye tebakitegeera naye muganye okubitegeera. Kati ensonga lwaki tubagamba nti bannabbi bonna baali basiraamu naye muganye okola ki okutegeera okuviira ddala ku Adamu. Kitegedde seeka kati bino si kubajeeja tubabuulira amazima kubanga singa tegabadde mazima mwandibadde mutuwa obujulizi mu bitabo byammwe oba mu Quran nga waliyo nabbi yali omulokole. Era mu byonna byayogedde seeka akabanga konna ka ddakiika 3+ taleeseyo bujulizi bonna nga bannabbi baaliko abalokole oba abakatoliki oba abaseventh day. Kubanga buli woowakanya olina kusimba bujulizi. Okitegedde naye olw'okuba talina bujulizi wadde vaase ennema bweti kino kimukwasa ensaalwa. Allahu akbar. Lwaki abasiraamu mugamba nti bannabbi baali basiraamu? Tetugamba muganda aliyita jjogo. Ffe nayo si jjogo tutambulirako bujulizi. Nze naawe
musajja gw'oyogera Luganda tegerekesa bulungi nange njogera Luganda tukakasa bulungi nnyo nti Isa tetwamulabako gw'oyita Yesu gwanikineminga Yesu Muhammad naffe tetwamulabako naye tugoberera biki bujulizi ebyawandiikibwa ebiri mustaqimu ntegerekesa bulungi ebiyimiridde ebinywevu kutugoberera ntegerekesa bulungi somerako mu ngero 3:5 tugendeko mu ngero 3:5 agamba bwati agambe tuwulira ati kakati kasita mutulengere byaffe bya bwino tetuyinza kukusomesa ddakiika 3 okuwa bwino weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna awo tubeera ffe so teweesiganga kutegeerako tetugenda kukutegeerako musajja mukulu gwe bino by'oyita okujeeja ffe si kutegeera kwaffe kubanga tetwasiga kutegeera kwaffe era mu suratu Yaathiya aya 23 Allah tugamba nti afaraayita man ittakhadha ilaahahu hawa tulaba abo abatwala okutegeera kwabwe okwagala kwabwe nga Katonda waabwe ffe tetulimu abo abasinza okutegeera kwaffe tugenda ku bujulizi obuki kwagala kwa Yesu kungi naye okumanya kutono olidde fetubagamba mu ddakiika zino zetulina entono nnyo tugenda kubasomesa eriyo nabbi atali musiraamu bonna baali basiraamu obulungi obuli mubuki mu busiraamu ntegerekesa bulungi nammwe nga tubabuuza n'ebibuuzo mwetegeka okwaki okubiddamu ntegerekesa bulungi seka tusomolole oba nsookeyo kubanga yagambye nti kiringa bonoogamba nti Muhammad yali mukatoliki yayambalanga sapule ekyo ffe tusobola okukiyita ejjoogo kubanga oba olimbye tolina bujulizi senga tetugamba nti aba alimbe tugamba nti oba oyogedde ebigambo ebitaliiko mitwe oba okonjedde kubanga byoyogedde bibyo ate ffe byetwogera biriko kiki obujulizi genda maaso senga ng'ogyeko obujulizi obuwandiike waliwo obujulizi obweyoleka era obweyolekanga ku Yesu obukakasiza ddala nti Yesu yali muki? Yesu yali musiraamu. Ekisookera ddala Yesu yali musajja mutayirire ng'abasiraamu ffenna bwe tutayira. Bwe kibanga ddala mwagala Yesu era nga mwagala mutugobako kubanga agambye tugenda kumubagobako. Balaba otalo gye balututte okujjako nga munaamujja mu busiraamu ne mumunyika mu bulokole naye kyobanga tokisobola nga yava ku mwaliiro guno nga musiraamu tolina ngeri ki gyogenda mutugobako sesako lyokuwaŋŋamba nti seko olina ennyonyi nga sigirina oza kinyeeza ate onyiigira ki kuba sigirina naye ate bw'oŋŋamba seeko olina pupu Allah akibar era yenna anyiiga omanya kasikonyiiga bwoti olinga seko ina pupu kyamaze okukyabya kasikanekera bwe nti nga simulina take it lightly naye ate wemba mulina akujja kunyiiga manyi lwaki nyiiga kubanga ate okoze ekyo omuwulidde ng'atonjabiza buki bwalya tonzizaako waki wabbali kati ebikolwa bya Yesu ne structure yonna yonna musiraamu era Yesu n'ageza akomerawo wano ku mwayiro gw'ensi essaawa eno agenda mu muzikiti oba agenda mu kanisa kubanga Yesu yavunnamanga bw'osoma Makko 14:33 ku muzikiti n'ekkanisa wa gye bavunnama ne Matayo 24 ayinza okulekawo basiraamu banne baalaba abakola ebikolwa bye yakolanga ng'akyaliwo n'agende mu babuukabuuka mu batuula ku ntebe nga ne gwe basinza atudde ku Namulondo kwegawena mwefudde bakatonda seeko otuuse ewaka olinawo entebe y'ekitiibwa kyo nga nanyinimu omwana n'akubuuza ng'asazeeko mu mini Allahu akbar wambeera okumpi nyinza omubba oluyi n'alumizako n'abazzukulu ab'ensa omwami bwe yatuulanga mu ntebe nga bo bakkakana wansi atuula wansi kitiibwa naye kati mwenna mutudde ku ntebe ani boosi
ani gwe basaba ani asaba n'otakoma okwo n'osaba ng'oleekaana. Yesu yasabanga mu bukkakkamu, yagendanga ne ku lusozi yekka, taleekaanangako ng'asaba Katonda. Naye osanga omukristaayo ng'omulokole ng'ali yekka mu kkanisa bw'ati, naye ekyalo kyonna n'akibujjukira n'egyebweru ng'oyinza okulowooza ekkanisa ejjudde. Bwe musaba kiggala oba. Ekirala, Yesu yakkirizanga Katonda omu yekka nga ye shahada ekuyingiza obusiraamu. Era nagayo Yokaana 17:3 buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Ly'etteeka eryo olubereberye ku gonna. Wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe. Mukama Katonda. Eyo si Mako 12:28. Mukama Katonda waffe nga ne Yesu kennyini mwali agamba Katonda ali omu. Yesu tagambangako nti bali basatu mbameka? Bali basatu mu. Obwo bwe busiraamu era nga y'empagi Sseddugge, empagi Luwaga eyimirirako empagi zonna eziyimirizaawo obusiraamu. Kituufu. Obujulizi obusemberayo ddala nga buli mu Qur'an. Bw'osoma 3 mu Qur'an ey'ekitiibwa aya ya 5:2. Abayigirizwa ba Yesu bagamba Yesu nti julira kakasa nti mazima ddala ffe tuli basiraamu. Asobola okujulira abasiraamu ye nga si musiraamu. Era eri mu Suura Allah yali amaze okukakasa aya 13. Kakati gwa wakana ma waswa bihi Nuha wama wasaina ilaika wama wasaina ala Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabur ala al-mushrikin. Julde jegenda Allah ngatu kakasa inti kiki bannabbi abo ba ulul azim bali baki bonna bali basiraamu. Kakati gwe ayagala okumutugobako era aliyita ejjoogo tambula na bujulizi obukakasa nti yali mulokole, yali mukatuliki oba yali mu Seventh Day oba bannabbi bonna bemeekwasa. In fact ekimuluma kwe kuba nti ffe tulina obujulizi nga baali basiraamu. Olw'okuba ye talina bujulizi nga baaliko mu ddiini ye, y'ensaalwa n'ennugu n'effutwa ly'alina. Olw'okuba talina bujulizi asazeewo avumirire, so ng'ate bw'oba owakana nti baali basiraamu olina kuleeta bujulizi nga baaliko mu ddiini yo. Naye kati obujulizi agenda kubujjawa nga n'obukristaayo bwennyini bwatandikira mu Antiokia. Osobola okugamba nti Ibulayimu yali mukatuliki. Atana bitandikira makana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana kati nga tonnaba kufuna bujja sooka oleeta obujulizi nga Ibulayimu yali mukatuliki obanga yali mulokole. Tubiisane na bujulizi nti abasiraamu bagamba obujulizi bwo buno naffe tugamba obujulizi bwo buno, naye ebbanga lyomala nga tolina bujulizi tolina ngeri ki gy'ogenda tugoba ku bannabbi ba Katonda. Seekatandikira awo. Kakati Seeka omukulu oyo yagambye nti tugamba nti bannabbi bonna baali baki basiraamu. Gwe kya Isa okireese mbe yali musiraamu ntegerekesa bulungi. Naye nze kanzireyo ddala ku Adamu, njagala oggyemu speed governor tusooke tukolemu kaki kuvalaapu. Otandikidde ku Adamu naye yamwogeddeko wano 2:17 ng'agamba bw'abanga yaliwo 2:13 nga Muhammad tannabaawo sallallahu alayhi wasallam tujja tutya okumuyita omusiraamu. Shahada yagitoola ddi, yagitoola atya? Kuba nti buli alina okusiraamuka alina kukkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nno ntegeera agamba bw'ati kana naasu ummatan wahida, abantu baali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yaleeta. Kitegedde nabbi Adamu ono bw'ajja ku nsi Allah alina bye yamukwasa okujja nabyo nga yali ddiini ya busiraamu.
okitegedde najja n'abaana be ne bajja ne tudda ku Nuuhu 2:13 Allah n'agamba atya 2:13 Qur'ani y'ekitiibwa egamba bweti 2:13 aya ya 13 egamba yabalaalika mu ddiini ekyo kyennyini kye yalambira nabbi Nuuhu. Olaba nabbi Nuuhu nti tuvudde ku Adamu tuzze ku nabbi Nuuhu naye yali ku ddiini kiki yeemu. Muhammad tannabaawo Allah alambika busiraamu. Genda mu maaso ne aya eyo n'ebyo bye tukuweereza gwe Muhammadi. Olaba nabbi Muhammad bamugamba nti toli ku ddiini ndala wabula yeeri Nuuhu gye yakola ki gye yasoma ntegerekesa bulungi. N'ebyo bye twalaamira bannabbi. Olaba bannabbi bonna Allah azza abalamira buki abalamira busiraamu. Ibrahimu, Musa ne Isa. Ibrahimu, Musa ne Isa nga bigamba nti muyimirizeewo eddiini. Bonna bajja babagamba kimu kuyimirizawo kiki ddiini. Temujawukanangamu. Kati kankulage sokodde mu Suratu Bakara mwendi osomye aya 128 nti kino bajja bakiraamirigana ne Ibrahimu ne Ismaila ne batuuka n'okuba nga kyebasaba Allah abakoleshi abawangaalizeeko 128 kakati gwe yomba rabbana waj'alna muslimaini laka amin dhurri mukama waffe tufuule fembi Ibrahimu ne Ismaila abagoberera abasiraamu ne muzadde lyaffe oteekemu ekibiina ekikugoberera. Okitegedde amakulu nti ne muzadde lyabwe musigale nga bali ku ki busiraamu. Otulaga obutuufu okusinza kwaffe okkiriza okwenenya kwaffe kubanga mazima gwokkiriza okwenenya. Okitegedde nti Ibrahimu ne Ismaila bajja na kino olw'obukulu bwakyo basaba Allah kibanywerezeeko nezadde. Ibrahimu ne Ishaaka ne bakwata abaana baabwe ne babalaamira ekintu kyekimu. Genda mu maaso mu Suratu Bakara ya Rabbi aya 132 Bakara 132 basaba Allah Allahumma rabbana ij'alna muslimayni lak ay Allah tufuule feffembi Ibrahim ne Ismail kati ate tujja Ismaila ne Yakubu nga bakola omulimu gwegumu mulimu kyo wasabiha Ibrahim wa bani eddiini eyo Ibrahim n'agiraamira batabani be. Ibrahim yakwata abaana be n'abalaamira busiraamu ne Yakobo bwe yakola abaana be n'abalaamira busiraamu nga bagamba bati baana bange mazima Katonda abalondedde eddiini. Olaba Katonda eddiini gye tulimu si yaffe sife twetuuma abasiraamu waliwo atutuumya abasiraamu. Allah yatulondera kiki kyetuteekeddwa okubeeramu nga busiraamu. Kale mazima temufanga wabula nga muli basiraamu. Tegerekesa bulungi nsomera eddakaawo am kuntum shuhada abaffe mwaliwo emuli mu kiseera okufa kwatuuka ku Yakobo bwe yagamba batabani be nti kiki kye mulisinza oluvannyuma lwange. Ne bamugamba nti tugenda kusinza Katonda wo era Katonda w'abakadde bo Ibulayimu, Isimayiri ne Isaaka. Malayo Katonda ali omu mu bwakatonda bwe era naffe twewaddeyo okumukkiriza n'okumugondera wa nahnu lahu muslimun. Era mazima ddala ffe tuli basiraamu. Obashegeera nti kuva generations zonna zizze zisoma buki busiraamu. Tuli mu tuwali kyobudde Allah yali mu Surati Imran agambye nti inna ad-diina inda Allahi al-Islam. Kuba teri nabbi aleeta bulokole. Olaba ne Yesu yennyini tabumanyi. Olidde ne Yesu yennyini gwe balowooza nti yandibadde omulokole omubereberye naye tabimanyi. Tabirekangawo ng'omuntu ereka obulokole ayinza tukusigala ng'akyabusaba. Ye kennyini asaba okulokoka gwemuyita omulokozi ate yennyini ate yabikoze eki yabisaba. Nsomera ku Yokaana awo Yokaana nondoka enkomewo eno mu Qur'an esebo Yokaana 12:27 Yokaana 12:27 egamba n'osanga oli nga yawonya abazibe
atenga muzibe kati guyinza otya okubeera ng'owonya abazibe ng'ate oli muzibe. Kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde era njogere ntya Katonda wange ndokola wakunzija mu kiseera kino. Wuuyo tulaba Isa bonu Mariam ng'akoze ekigambo ekisinga obukulu, agambye Katonda wange ndokola. Akyasaba kukola ki? Kumulokola. Bw'olinayo olunyiriri lwonna Katonda amulokodde, nawe olokolokoke. Ffe ebyaffe basabanga, Allah n'akola ki? N'ayanukula. Ne tulaga abaki bannabbi aba waraditu lakum al-islaama diina. Eno eddiini Allah yatusiimira nsiimire. Waliwo obujulizi nga Yesu ayita abayigirizwa abo abalokole. Otegedde tuddeyo ku Ibrahim soko ngendeko mu suratu Hajji aya esembayo. Hajji 22 aya esembayo aya ya 7:8 egamba bweti, egamba tuwulire nti wajahidu fillahi haqqa jihadi mutakabane kulwa Allah tabaraka wa taala mu bukakafu bw'okutakabana. Yeye yabawulammwe abagoberezi ba Muhammad era tiyabateera mu ddiini kunyigirizibwa kwonna. Naye eddiini yemme yeddiini ya kitammwe Nabbi Ibrahim. Ye Katonda yabatuuma. Katonda ffe yatutuumye. Huwa sammakum. Yatutuumye abasiraamu. Mmwe byammwe ani yakutuuma omulokole? Tetuli kukulokoka, kyekyo kikolwa kyakuwona buli muntu yenna wabeera mu buzibu aba anakyawona. Ntegerekese bulungi. Ani akugambye obeere mu nzikiriza eyitibwa bulokole? Akagambo ako siika keetaaga okunywereza ddala nti bano baddira ekikolwa okuwona ne enzikiriza. So tebalinayo linnya lya ddiini yaabwe nti obulokole. Ekigambo kyokka nti enzikiriza mu Bayibuli kirimu nga kisonga ku bulokole. N'ekigambo bulokole nakyo kinyini kikola ki? Tekirimu. Kati oyinza otya okubeera mu nzikiriza nga mu butuufu n'ekyawo ky'oteeka mu nkwawa weetikka January to December 24/7 ntegerekesa bulungi nga tekirina ekyogeddwako. Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Erinnya ly'eddiini yaffe weeriri Busiraamu. Erinnya ly'eddiini yammwe nti bulokole liri ludda wa? Kuba ffe tulina ekikolwa okusiramuka. Yasiramuka obusiraamu. Tetugatta bigatte bujulizi. Buli kimu bujulizi. Kankulageyo kimu. Soko ngendeko mu Suratu Bakara. Okyalimu? Genda mu aya ey'ekikumi-na-36. 136 Suratul Bakara. Egamba bweti ssebo kantuukewo omusomesa ow'ekitiibwa. Abaana bano beetaaga okulundira ddala abalunzi be balina benoonyeza kasente. Tebasobola bino bibagamba. Abo eggulu baalivaako. Eri business. Ejjana baagivaako. Bali mu kubanoonyaamu bya nsimbi. Amazima bagamanyi. Naye tebasobola gavaako kubanga oba naagavaako olwokuba tebeesiga Mukama Katonda balabanga abatafuna ekyakulya. Banaye mwesigamire Katonda wammwe ajja baliisa mu mbeera alladhi atamahum min ju'i wa amanahum min khawf. Mu mbeera ey'okutya gye bayisaamu era abaliise nga temutegeera mmere gyekoze eki gyevudde. Mulekeraawo ebintu bye mukola mukomewo ku musingi bino tetubyogera, tetulina kyetwogera nga jogo tubajooga, twogera ebintu bye tulinako obujulizi. Genda maaso. Abasiraamu mugambe nti tukkiriza Katonda omutonzi n'ebyo ebyasibwa gye tuli n'ebyasibwa ku Ibrahim, Ismaila, Ishaaka, Yakobo ne bannabbi abaava mu zadde lya Yakobo, n'ebyo ebyaweebwa Musa ne Isa n'ebyo ebyaweebwa bannabbi bonna nga biva eri Mukama waabwe. Otandikira ki? Abasiraamu kirira tetwawula wakati wamu mu bo ne tuba nga tukkirizaako abamu ne tuwakanya abalala. Tetuli abagoberera ebiragiro bya Katonda mu busiraamu. Okyegedde baleese kigambo abasiraamu mu busiraamu. Kati nsomera ayeddakaawo egamba bweti fa in amanu bimithli ma amantum bi, bwe babanga bakkiriza okufaanana nga bwe mukkiriza mu mazima banaaba baluŋŋamye. Ne tukulaga nti n'obusiraamu bwe tulimu buluŋŋamu. Ebyo waffe obulokole bwali buluŋŋamizaani
kisoka tebuliyo, temuli muntu nzikiriza, temuli mu bulokole, temuli muntu bulunga, muli kubiki. Ebyo bye tubasaba bulijjo febyefe byo tukola tukikolera ku bujulizi. Mugamba mugoberera kiki bintu by'Abayisirayiri so kiri kati katutandika twabaya ani atandika Obuyisirayiri. Obuyisirayiri butandika ayitibwa Yakobo. Yali musajja nabbi wa Katonda n'ayitibwa Israeli. Tumulabye nga yali muki? Yali musiraamu. Kati omwana we yamusikira yali ani? Yali ani ye? Eriyo bamuyita Joseph. Enwaffe tumuyita ani? Yosef. Era nga naye yali kiki? Yali nabbi. Mu kubeera nabbi mu Qur'an ne mu kitabo kyabwe yali nabbi ng'obwa nabbi abakolera muki? Mu ddiini ki? Nsomera akawo mu swatu Yosef. Alyoka akayanire bannabbi. Asooka tulage. Bakayanira bali mu ddiini ki? Yusufu ono omutuuseemu 10 Allah asaasire akubaate ebintu bino sitaani ayinza kukukkiriza alina nebyayogedde awo simanyi yaliko simanyi aliko ayi mukama wange mazima wampanze obwakabaka nonjigiriza okuvvuunula ebigambo ebirooto n'ebirala owange gwe mutonzi w'eggulu n'ensi. Ono Yusufu asaba gwe mutonzi w'eggulu n'ensi, gwe mukuumi wange mu nsi, gwe mukuumi wange mu nsi, ne mu bulamu obw'oluvannyuma, mu kiseera ky'okufa nzita nga ndi musiraamu. Gwe nakanyirire ko nangati fa olina kufa ng'oli mulokole. Balina kayimba nti afa nga talokose ng'omubijjawa eti afa nga atalokose simanyi biwulira ku street yoko nga babirimba. Obujulizi buli ludda wa ti afa nga atalokose tagenda mu ggulu mubijjawa. Nabi Allah yagamba nti bagamba kunu hudan aw nasara tahtadu. Allah nagamba tilka amaniyum 10 okwo kwe kwegomba kw'emitima gyabwe bakyegomba era singa balinayo aya yokka inna diina inda Allahi bakyegomba bakiyimbirira era Allah yagamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu mukakasa kagenda kutuuka mulyegomba singa mwali basiraamu. Lwaki ffe tulina obujulizi? Lwaki tuli basiraamu? Saka kuba ffe tumanyi tukakasa nti mu kubeera abasiraamu Qur'an gye tugoberera tulagana gye tulaga. Kankuleteyo aya 2 ekakasa gye tukoze eki gye tulaga. Soka osome ku Suratu An'am sura ya 6 eyo osome aya 125 ne aya 126. Aya 10 kyolaba abasajja bakoleza video ku video ekintu balina kiyimbirira mugye muyimbirira kiriiko obujulizi. Obanyinza Netanyahu yakimalako. Netanyahu agamba nti bannange ffe tukwata obulimba ne tubuyimbirira okutuusa ensi lwetegeera nti kati mazima. Muli ku bulimba bwe muyimbirira mwagala okumatiza ensi, ffe tujja kukola vidiyo emu ekuba byonna bye muyimbiridde omwaka. Amazima kyola bagamba ennyama ensava tebagyogera. Tebagyogera erabikirawo nti nsava naye atunda etali nsava yateekawo akazinda ate asooka kuba yabanne gyatunda nkapa ate gyolaba eyo yasuzeewo. Busiraamu obulina obujulizi kubuyimiridde ate osimba ate ebitaliiyo. Katukugamba tutya kansomeraawo otuuseewo. Agamba bw'ati mu Qur'ani ekitiibwa n'oyo Katonda gwayagadde okulungamya obulira obulungamu bwe tulimu. Ayanjuluza ekifuba kye eri obusiraamu. Nende maaso n'oyo gw'aba ayagadde okubuza afuula ekifuba kye ekifunda. Ekyomwami oyo n'oyo Bugalubindi gwe yali naye Ivan. Kati bonna ekifuba kyafunda mujjudde bukyayi Shaitaani yasalako ate nga bo balowooza bali ku ki yasabuna annahum muhtadun ng'ate balowooza bali ku mazima kirira ku aya eddako. Agamba bati nali ne lyekkubo lya Katonda w'eggulu naye no lyekkubo lya Katonda w'eggulu. Buno obusiraamu eyo lyekkubo ly'omutonzi wo.
mazima tunnyonnyodde obubonero eri ekibiina ekijjukira aya eddako egamba bwe balina ennyumba ey'emirembe. Olabye abasiraamu gye balaga balina ennyumba ey'emirembe, balina ejjana eri mukama waabwe. Mmwe mulagawa nti abalokole bagenda mu ggulu, bababuuza ebyo nti ate munnange ati yagamba ngenda obateekerateekera ebifo baani ateekateeka ebifo yabagamba nti bw'aligolokoka alikyapaawo agenda bweru batandika okulajana agobaga dayimoni abagambe simanyi gye muva siko balibira ebintu ne bakkiriza Yesu. Tubagenda osinziira agobe. Tubabuuza ebyo bye musibirako akakala mubijjawa. Mudidde ekikolwa kyakulokoka kyakuwona bino nabiri ne mubifuula kiki enzikiriza. Enzikiriza ya mwirirudawa. Owulidde mubyawandiikibwa. Seka nsomerako mwana musatu Suratu Az-Zukhruf. Ana musatu aya enkaga mu 8 paka ku 7. Aya enkaga mu 8 paka ku 7. Qur'an ey'ekitiibwa egamba bw'eti nkaga mu 8 ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. Katonda alikowoola abo abamutyanga ku nsi nti abange abaddu bange abawulize temulina kutya mu olwaleero era temuli mmwe bakunakuwala. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ababakkiriza ebigambo byaffe ne babeera abasiraamu abeewaayo gye tuli. Udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun. Muyingire ejjana ennyumba ey'emirembe mwe ne bakyala bammwe nga mweyagala. Kati walabe essanyu lye tulina. Lwaki ebintu byaffe tuli ku bujulizi. Omusomesa weeyagala emitaafu ne giba gira gitinde muli. Ayina akagambo kayogedde nti ekyo bw'okyogera nti Muhammad yali mukatuliki nga sapule ti omusiraamu akugirayo jambia. Ne tubuuza bukyanga twatuulidde wano twakajjayo amajambiya ameka era ani yamugirayo ejjambiya ng'akyogedde. Tere twetaaga kulwana ku mazima gwe tutudde. Tetusobola. Byawandiikibwa bitweyimirira. Nabaki mu nvubuka tukugamba nti siramu koowone kwesiimaako. Abasiraamu bagenda mu jjana ne bakyala baabwe nga beeyagala kubanga bannabbi bonna baali basiraamu. Teriyo nabbi yasigala mabega kujjako nga bonna baali ku musingi gwe gumu. Eriwa nti muyingire ejjana mmwe abalokole. Tubabuuza balina ebirala byeyogedde mpayo kukimu obeko kyosooka okulungamyamu awo. Yageze just akagero ka Nsangi ng'agamba nti Nsangi yabizeemu. Nsangi mwana wange nti bo yakirese ng'agamba nti bo tebajja kuwuliriza maloboozi gonna kubanga ne yakema Yesu yasomanga byawandiikibwa. Sitaani yakema Yesu yasoma byawandiikibwa tikati bo tebagenda kuwuliriza ddoboozi lya buli muntu yenna nga Nsangi bwe yawuliriza ezzike yefudde taata wa yalese ekyokulabirako kirungi kubanga omuntu atalina magezi ntegerekesa bulungi manyi bayibuli eyo osooka nsomerako mu Ngero 14:15. Ngero 14 omuntu atalina magezi akkiriza buli kigambo naye omuntu tuukeyo ezo gamba mpanze mu bayibuli ebigambo egamba beti atalina magezi akkiriza buli kigambo kyonna naye omuntu omutegeevu akebera nnyo amagenda ge. Kebera nnyo amagenda go. Fa amagenda go tetugayinaako buzibu. Tukugamba nti wano good generation nze naawe tusiŋŋaanye ebitabo. Ebitabo bigamba ki ku kigambo ky'obulokole n'ebitabo bigamba ki ku kigambo ky'obusiraamu. Seeka sooka onsomereko mu nnyini mu Matayo essula igenda kuba ya 22 onyirwa 29 Yesu yagamba atya. Matayo 22:29
agamba bwati agambe tuwulire mukyama gwawulire omusajja gwe mukyama lwa butamanya byawandiikibwa naki newankubadde amaanyi ga Katonda. Kati ebyawandiikibwa ffe wano wetuyimirira bye twagala ngero za nsangi twagala ngero za nsangi mali bwino kasitagero ngoleeta obugero nga tonnaleeta ngero za nsangi sooka otuwe bwino nga Katonda oba Yesu ng'ayogera ku nzikiriza eyitibwa obulokole mutandika ogiyitira kabaki abantu kubanga ye Yesu yagamba mu bantu okulokoka tekikola ki tekiyinzika eno nadde njagala muleetera kyawandiikibwa okulaga nti be bansangi 2:23 Matayo nti balimba endiga nti Yesu ali wano. Jesus is in the house. Kanjisome egamba bwe kakati mwe abawuliriza bansangi mu biro ebyo omuntu bw'abagamba nti laba Yesu Kristo ali wano, Yesu ali munzi, Yesu ali mu ddungu, oba ali wano temukkirizanga. Abo bawazike baagala kulya nsangi kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba mubawulira bayita bakristaayo baabo naye Yesu yabagambako nti mubeere abakristaayo nabo balikola obubonero bungi era byebitimba kwe bategera endiga. musajja omuyanga nti obukristaayo ne Qur'ani yabwogerako ne Allah yayogera ne ku babbi n'ayogera ne ku basamize owulidde nebukedde asobola obboogerako ate yo Qur'ani yali nambulukufu yali atulaga obukristaayo agamba nti alladhina qaalu inna nasara nti ffe tuli bakristaayo. tubijja mu bbanga ssebo 5:14 Qur'ani sekasooka okontuukirawo musajja omukubye kasavu kaguma toyagala kumuleka ng'ayimiridde naye nawe yasobola osigala ng'ayimiridde naye tetugenda kuleka bulimba nga buyimiridde. Tetuleka bantu batamanyi kwe bayimiridde mujje mutandika okugamba abantu ebintu ebitaliiko buki ebitaliiko bujulizi ebintu tubikola. wa min alladhina qalu inna nasara akhadhna mithaqahum agamba bwati ne mwabo abagamba nti ki mazima ffe tuli banasara ebyo waliwo ababyeyita era genda osome muki mu bikola y'abatume essula ya 11 onyendo 25-26 nibatandikirawo okweyita n'ekigambo okweyita weekiri nga Qur'ani bwekikoze eki bwekireese ogambye bikola by'abatume 11 25 26 nga Yesu akyaliwo nga Yesu ndi amaze okugenda nga tabayiseeko nti Yesu si yabayita era Yesu emyaka gya 3 gye yamala ku nsi teyamanyako ku muntu ayitibwa mukristaayo seeka kansoke nterere mu ntebe wangi emyaka Yesu gye yamala ku nsi 3 gyokka bwegiti teyamanyako teyasanga nawo teyalekawo teyasangako wadde okuwulira omugabo gw'omunyibayo bamuyita mukristaayo teyamumanyako ate nga Yesu yali musajja amanyi ebyewala kuba yali nabbi wa Katonda n'okukirangako teyakiranga wadde kyobula luli olunyiri lw'olwesu gambye bajja kubagamba nti uno ali wano n'uno ali wano. Yesu n'abagamba mukolanga ki muddukanga baki badduke kati ate muba basembeza busembeza millions musembedde buki busembeza bannayi mu bidduka ebyo musiramuke kwe kuwona kwammwe. Sekeno verse tetugirekayo ebikola by'abatume 11:25 agamba bwati n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya awo olwatuuka ne bamala mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene abayigiriza ne basooka okuyitibwa abakristaayo mu Antiyokiya. Eyo ne basooka kuyitibwa. Lwaki kuyitibwa? Kubanga si Allah si Yesu wabula waliwo abantu babadde bameka Balunabba nani ne Pawulo be batandiseewo ekibiina kyabwe ate ng'oyo Pawulo yagamba nti nze byenkola kati bye nakolanga seeka ojjukidde bye yakolanga yali musajja munyazi
yanyaganga mu Yerusalemu era nga bamutwala na biko y'abatume 9 okugamba nti wayitiza kumanga yali mubbi nnyo bwe yaveeyo n'anyaga kanisa yonna yanyaga kanisa yonna Bagatiya 6:13 tusigazira dakiika nnya zokka yagambye nti si buli asome ekyawandiikibwa kya Bayibuli nti akkiriza Katonda amakulu ne bonaaleeta obujulizi bonna mu Bayibuli obulaga nti teri nabbi yali mukristaayo agezaako otegeeza ndiga nti akwewale bwe tokkiriza Katonda anti kakati obuzibu bwe balina beerabidde ba Pawulo gye baatandikira babateeka mu bintu ebyo nti Pawulo tumwogeddeko ono yali muki yali mubbi era nga munyazi n'ennyintu zikwotinga nga si ye wuuyo yanyaganga mu Yerusalemu olidde waba bayita abo abanyazi n'ababbi basembera ne babasembeza fe ababajjukiza ebyawandikibwa ebituufu abatanyagangako wadde endika emu wadde 10 era bano abagoberera wali abanyazi era babasibye emikono tebabakkiriza kolaki kwekyusa fe tubagamba nti obusiraamu kigambo kya Luwalabu namumaliriza seeka tumeme dakiika meka dakiika 3 kati dakiika 3 mu dakiika 3 tukugamba nti otudda kwani ku Bayibuli obusiraamu kigambo kya Luwalabu gye twagandawaza naye nga kitegeeza ki kirina amakulu ameka 2 kirina amakulu 2 mu Quran eyasooka okuvunulibwa bakadde baffe Abahmadiya bavuna ekigambo obujeemulukufu buli awali ekigambo obusiraamu nga bateekawo obujeemulukufu mu Quran zivuniddwa Abdurazak Matuufu bateekawo abagondera amateeka ga Katonda obugonvu tegetekesa bulungi byonna tubuuza gyebiri oba tebiriiyo someraako mu Yakobo essula ojja kuba 4:17 agamba atya agamba bw'ati kale mwejeemulukirenga Katonda mpulira naye mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga tosobola kulwana na Sitaani okujjako ng'omaze kusiramuka olina kusooka kujeemuluka you have to first submit to the will of the Almighty God n'osiramuka olwojja okusobola okulwana ne Sitaani naye wonooba tonnasiramuka Sitaani mujja kuyimbangaawo Sitaani genda naye nga tavaawo nga buli kanaku abakubba ebigo mu makanisa lwaki kubanga mwagaana okujeemuluka mwagaana okusiramuka lwaki tubagamba baganda baffe abakkiriza balungi abakkiriza Kristo ne mumuteekamu ki nemumuteekako obwebindi obwa Katonda n'obwana byonna byataali tubagamba musiramuke muwone Bayibuli eyo ekulaga bulungi nnyo Kristo kyeyakola ki kyeyali nsomeraako mu Yobu 3:1 Yobu Yakobo Yobu 3:1 agamba bw'ati obasooka onzireyo mu ndagaano empya Petero ekisooka 2:13 Petero ekisooka 2:13 egamba bw'eti ati ogambe 2:13 egamba mugonderenga buli kiragiro okitegedde ky'abantu ku bwa Mukama waffe tegerekesa bulungi bakugamba nti ebiragiro bwe busiraamu ndozowoda aya eri ozisoma sominako 3:3 Qur'an olire ebigambo kugondera mateeka ga Katonda 3:3 Qur'an 3:3 lwakuba akadde katukutte naye inshallah tujja kwongerezaako omulundi omulala gyokoma okumaliriza bwoti ate ebirala byesomba ate obuwoomi obanga ali ekikajjo gyewayongera okukka wansi n'obuwoomi olunaku buli mwoyo lwe gulisanga ekyo kye gwakola mu birungi nga kisembezeddwa 3:3 Qur'an ogambye mbadde mmanyi 3:3 hakimu wajhaka liddiini hanifa nabwe kityo ng'omuntu yolekeza amaaso go ng'onywera ku ddiini enneesimbu kituukawo seeka
n'olwekyo gw'omuntu yolekeza amaaso go ng'onywera ku ddiini entukuvu ng'okwo kwe kutonda kwa Katonda okwo kwe yatonderako abantu bonna tewali kukyusa